Kadama TV mubadde mutuweereza message ku WhatsApp yaffe nga mutubuuza ku kufa kwa Kadamu ono eyafiiridde Egypt. Kadamu eyafiiridde Egypt gwe bayita Namazzi. Kadamu ono emmosike ze tutera okubeera nga twagala okufuna information gye tusoose okwekenneenya, gye tusoose n'okwetegereza ddala ng'omuntu ng'afudde. Bye bino bye tusobodde okubeera nga tufuna oba bye twakafunawo ku Kadamu ono Milly Namazzi. Mutuweereza message kuva nnaku nga mabegako awo naye nga tetubadde tusobola kubeera nga tubaddamu olw'okubeera tubadde tunafuna information gye tugamba nti tusobola okuba gye tulaba nti ntuufu oba yegwanidde okubeera nga eyita ku Kadama TV. Tugenda kwogerako ku Kadamu ono Milly Namazzi. Milly Namazzi eyafiiridde mu Egypt abadde n'emyaka 26 ng'ayina abaana 2 ab'obuwala be yalese ku nsi. Wabula tuyina audio gye tugenda okubeera nga tuwuliriza okusooka egambibwa muganda we nti Milly yaweereza muganda we message eyo nga tannafa. Olunaku lwennyini lwafa yaweereza muganda we message ng'amulaga nti ayinza okubeera nga tajja kulama, ayinza okubeera nga waliwo abajja okumutta era ng'owulira message eyo egamba nti abalaba. Kakati njagala twanalayizinge situation eno, tutunuulire just kiki ekyabaddewo kw'ono omuwala. Omanyi twagala nnyo situation nga twogera ku eyo yennyini na biki ebibadde biflowinga nga bye bibadde. Katusooke tuwulirize audio eno. Nkubuulire nafunye obuzibu naye bwe mutaddamu kumpuliza nza kubawo mufu. Ekyo kikubuulidde mukwano ne wano wendi neekwese naye bannoonya. Era essimu ngenda gijjako obwedda teriiko naye mbalaba nenga nawannyako nfiiridde maanyi. Audio nga bwe mugiwulidde oyo yabadde muganda we n'abeera ng'asobodde okubeera nga tufuna ku WhatsApp. Milly gye yasukumira muganda we egamba Milly nga alaga nti ali mu buzibu, bamunoonya era nga tamanyi nti anaamalako ekiro. Ate mukwano gwe n'amugamba nti Milly Namazzi yabadde afudde. Katono nnyo ku Milly Namazzi. Yagenda e Saudi Arabia mu 2019 ng'ayita mu kampani eya Dream Connect ekulibwa omwami gwe bayita Wamanyi. Kati omwami ono naye interview ye twagiwulidde n'annyonnyola ebintu bye yannyonnyodde. Tugenda kwanalayizinga ekintu kino gw'olabe ekintu kino olowooza omusango guno oba ekintu kino walibadde nga gwe kennyini okibalansinga otya. Tujja kuwa buwi embeera nga bwe yabadde, then kiri ku ggwe okumanya kiki ekyalibadde kikolebwa oba kiki ekyalibadde tekikolebwa ku Namazzi Milly. Katutandike bwe tuti nti omuwala ono yagenda mu Saudi Arabia naye kiraga nti yafiiridde Egypt. Tugendera ku byogerebwa era tugendererwa ne ku audio ze tuwulidde ne family byekonfaminga. Bw'agenda 2019 e Saudi Arabia kitegeeza yalina okukolera emyaka 2. Contract ye yalina okubeera nga eggwako 2021. Kati bw'oba osayininze contract ne company, kati kino basisita njagala mukitegeere, bw'oba osayininze contract ne company obeera osayininze emyaka 2. Bw'osayininga emyaka 2 egyo, okuddamu okusayininga contract endala olina kusooka kwogera na kampani yakutwalayo. Njagala mumpulirize bulungi nnyo ebigambo bino. Olina kuddamu kusayininga na kampani yakutwalayo. Kasita osayininga ne kampani endala oba n'omuboosi wo nga temuyise mu kampani, kitegeeza kampani eno ebeera tekuyinaako buvunaanyizibwa. Oba mukitegedde bulungi, njagala ekintu ekyo mukitegeere bulungi nnyo. Kasita osayininga emyaka 2 ne kampani
ne giggwako oyina kubeera nga bakugulira tiketi boosi wo n'okomawo. Bw'oba tokomyewo n'osayininga kampani ne boosi wo, kitegeeza nti kampani eno gye wayitiramu eba tekyakuyinako buvunaanyizibwa. Ekyo ekintu mba njagala mukitegeere nnyo nti kampani eyo eba tekyakuyinako buvunaanyizibwa. Nja tutegeere emboozi ya mmere eno ng'ate bwe tuyiga. Ebigambo ebimu biyinza okuba nti abantu abamu bajja kujja babawuubise babagambe ekintu ekitaliyo, naye ffe wano ku Kadaama TV tukubuulira ensonga nga bw'eri, gwe kennyini n'olaba ddala kye nakoze kyabadde kituufu ate kyabadde kituufu, nga tonnagwa mu buzibu ate era naawe oba okimanyi, kuba ojja kudda omanyi bagamba amazima gano buli bw'oyogera amazima okomawo ate n'ogamba bali be baalinga boogera amazima, kye baali boogerako kye kyalinga ekituufu. Kakati tubadde tukyayogera nti emyaka ebiri gino jaggwako agenze mu 2019 n'akomawo 2019 2021 kampani ye n'ebeera nga tekyamuyinako buvunaanyizibwa. Kati awo Namazzi n'asayininga contract okusinziira ku mwami nannyini Dream Connect. Dream Connect eno kampani esangibwa Kibuli ng'etwala bakadaama. Mwami w'amaanyi agamba nti nno emyaka ebiri bwe giggwako Namazzi kye yakola yakolagana ne babboosi be ne basayininga contract endala, oba n'akolagana ne babboosi be bamutwale e Egypt. Mwami w'amaanyi agamba nti okugenda Egypt Namazzi yali takyali wansi wa mikono gyabwe, wabula yali wansi wa mikono gya boosi. Bo contract gye baasayininga naye ey'emyaka ebiri yali eweddeko. Era kiri nti omuntu gwasayininga naye contract bweggwako aba takyakuyinako buvunaanyizibwa okuggyako ng'azzeemu ate n'omumanyisa n'omugamba nti ekinsonga eri bweti ne bweti, kati njagala kubeera nga nkola ki, njagala kubeera nga nziramu okweyongeza contract eyo ne musayininga naye contract. Bino bigambo bya Mwami Wamaanyi, director wa akola mu kampani ya Dream Connect esangibwa e Kibuli. Kati emyaka ebiri gino bwe gyali giweddeko Namazzi n'asalawo n'agenda e Egypt. Wano obuzibu we butandikira. Obuzibu we butandikira. Tetumanyi kuba nze ngamba nnyo abantu nti mu kintu ky'okufa kino mugezengako okubeera nga mwogera ekintu ddala ekibaddewo ate mwogerenga amazima. Ate temwerunjiyanga n'ogamba kanjogere kino kyekimpisaawo. Amazima gajja kusigala nga mazima. Buli we tunaava eri ne tubeera nga twogedde ekintu ekitakwatagana, oba omuntu n'oyonoona kampani, oba omuntu n'oyonoona Kadaama oba Ssekadaama n'ogamba Ssekadaama bano be bakyamu oba Bakadaama be bakyamu oba kampani y'enkyamu naye nga totegedde mazima, kitegeeza ojja kweyongera okukola ensobi. Kakati emyaka ebiri tugambye nti kyaggwako agenze ne babboosi. Kati njagala mbuuze gwawuliriza, singa obadde ne kampani eno n'ebeera nga kampani yo esayininze omuntu emyaka ebiri ne giggwako, bwe gimala okuggwako nga gwe gye wamusayininga, ebbanga eriddako gw'omuyinako obuvunaanyizibwa oba si gw'oba omuyinako obuvunaanyizibwa? Ekyo kankirekere abawuliriza, ekyo ne tukimala. Kati Namazzi bw'agendayo nga audio bw'omugiwulidde yatandika okufuna obuzibu. Obuzibu buli omu bw'atamanyi. Naye bw'oba owulidde audio yeeyo gye yasukumira sisita we, bannange munsabire, mbalaba. Kitegeeza nti wano wennyini waliwo ekintu Namazzi kye yali amanyi. Lwaki yali agamba nti bannange munsabire? Lwaki yali agamba bannange mbalaba?
kitegeeza waliwo ekintu ekyali kitambulawo kye tutannaba kumanya era kye tutasobola gamba nti bwe kiti oba bwe kiti. Naye Namazzi awo wennyini yali ali mu buzibu. Kaakati obuzibu bwe bugira nti kasita ogwa mu nsi bakujje mu nsi gye wagenda nga bakutwala mu nsi endala ne bw'obeera oli mu nsi eyo kakitegeeza ate oba tolina ngeri gy'oddamu kukubira kampani n'ogamba nti banaye kuba bajja kugamba ate ffe tumanyi nti oliwa oli Saudi ate Egypt wagenzeyo otya. So ebintu nga bino stories nga zi happenings nga zino njagalanga nnyo tutunuulire story tugyetegereze tugiwulirize nga tonnaba na publishinga story yonna. Nkimanyi olaba abantu ne papa na publishinga story ng'olaba nga amawulire agakajja naye oluusi oyinza okuwabya abawuliriza. Tugezengako okuwa information entuufu bwe tubeera nga ffe tuli bakyamu tulina okwogera nti bannaaye nange ndabamu wano waliwo obukyamu. Bw'ebeera nga kampani enkyamu ate naye okugamba kampani wano ki yenkyamu. Bwe kibeera nga boosi ye mukyamu era n'okiraga nti boosi ye mukyamu kijja kutuyamba okubeera nga tuyiga n'okubeera nga tutwala omulimu guno ogwa Kadaama Ssekadaama mu maaso kasita tunaamanya nga ekituufu. Bw'amala omusikumira voice note eyo munnyambi munsabire baabano mbalaba nga bwe mugiwulidde bamukubira essimu nga bamugamba emmotoka etomedde Namazzi. Kampani nga yo no muganda we bw'atyo bwe yannyonnyodde era bo bagamba si bamativu okusinziira ku voice note ono z'abadde aweereza n'okubeera nga yafa ku olwo lwennyini ng'amaze okusukuma voice note eyo. Bino bye bibuuzo bye njagala twetegereze. Ekibuuzo ekisooka, Dream Connect yatwala Namazzi okubeera ng'akola Saudi erina omusango oba terina musango? Ekyokubiri, kampani bw'eba yamutwala e Saudi Arabia n'afiira Egypt, kampani eyo eba evunaanyizibwa ku muntu ali Egypt oba evunaanyizibwa ku muntu ali e Saudi Arabia? Ekyokusatu, kampani eno bw'ebeera yamusayininga emyaka 2 ne gibeera nga gyayitako nga Namazzi tazzeemu gikontaktinga, ensobi ebeera y'ani? Ekyokuna, voice note eno Namazzi gye yaweereza kubeera muganda wayogedde n'eddoboozi mulwulira Namazzi ng'agamba ndi mu buzibu baabano mbalaba. Ddala olowooza gwe nga bw'awuliriza Namazzi yali mu buzibu oba teyali mu buzibu? Ekyokutaano, emmotoka eyamutomedde yadduse teyadduse? Bw'eba yamutomedde bwe babeera banoonyereza yabadde ya boosi we oba teyabadde ya boosi we? Ekyomukaaga, famire eyatwala Namazzi n'emujja e Saudi n'agenda e Egypt yebadde ekyayina Namazzi oba si yebadde ekyayina Namazzi? Ekyomusanvu, kulowooza odiyo eyo Namazzi yabadde ku street ng'adduse oba yabadde akyali mu maka n'agiweereza ng'ali mu maka? Oba we yagambye baabano mbalaba bannange yabadde olowooza ali mu maka oba yabadde ali ku street? Bibuuzo bingi. Ekyomunaana, emmotoka ng'olowooza egenda okutomera obeera mu maka oba obeera oli wabweru wa nnyumba? Bibuuzo bye njagala tufumiitirize. Tetujja kukaminga ku conclusion nti ono yabadde omusobya, ono yabadde omusobya, ono yabadde amusobya. Naye wano Kadaama TV twagala nti story ebeerawo, funamu kyakuyiga. Ate buli bw'oyagalanga okuyiga manyanga amazima ne gaba gakaawa. Kadaama TV tujja kweyongera bwe tunaafuna information esinga awo tuyinza okufunako oba n'omwami wa kampani n'abeera nga yongera otunnyonnyolako naye nga katubasabire
kibi nnyo nti Namazzi yafudde. Tumusabira era Katonda amunamize ekisa amusonyiwe n'ebyamusobako.